It's okay that nebaza mukama katonda. God is good all the time. Ntituse ku lunaku bweru tunaffe. This is going to be a memorable day in the history of the creative sector. Abaaliwo batuyamba ne bakola amendment eyo bill gye tubaddeko 2006 act gye tubaddeko gye twagala okuamendinga simbi naye waliwo ebintu ebireetedde okubeera nti ebyasalirwawo ku olwo mu 2006 tebikoleddwako. Eyo nayo nsonga lwaki tebikoleddwako. Nze nganze ffe nga ffe submission yaffe waliwo ebintu scattered mandates eza copyright ziri scattered. Waliwo eziri mu UCC URSB nga bw'obudde bazoogera Ministry of Justice everywhere. So such scattered mandates tosobola kuŋŋamba nti basobola okwegatta wamu bakole enforcements. Yo nsonga lwaki mu amendments we opted and requested for an authority nga bw'olaba URA for revenue. URA is there to authorize revenue zonna nti tariffs ziri west. If we don't have an authority for the copyright law, if you talk about UPRS, who is going to manage it? URSB bagitise ebintu bingi. Proposals zendabye kati ate bagiving nnyo gundi ku URSB tebagitika. It has enough. We just need an authority. When it comes to implementation abantu bayonoonyeteeka oba bakiyita violating the copyright, twetaaga board already nga weeri, authority nga weeri, ogenderawo ne mu kooti. Ne kati wogenda URSB simanya bichi, they have their offices. So we need an independent authority to govern and preserve and to manage copyright law. Kati kino kiri automatic kitegeeza tujjeko enkofiira zaffe tulekerewo okwagala kuba bakabaka. As Uganda Musicians Association, we are fighting for the product. We are promoting the product, not brands. Essaawa eno bulijjo nkibagamba simyaka nkwogera nnyo mu interviews zange nti we are in the same situation. We have the same mission. But our problem is who is to execute, who is in administration, and who is in command and control. But we have the same problem. Esa we not nti byonna bye tuwogerako byaffe ffenna nti era olabye tusobola okudiscussingana bonna wano tewali kati nti nze gundi simanyi kibiina gundi. We have the same problem. Ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kirawo kirondoola copyright. Kyekibadde kiwomye omutwe mu consultative meetings zolabye nti twabagamba nti tuyina regions, not only in Kampala, ne regions zonna mu ba meeting because this is a common problem. So bamaze consultative meetings zonna regionally kati baze mu Kampala. This is the last one because we're talking the Attorney General. Some of the people we are saying we are not consulted. So neagamba let us have one mega consultative meeting. Era abantu ba creative sector ng'oli eyo. Copyright is not all about music only. Bw'oba oli creator nga leero toze mu meeting eno, that means gwe weekotogera. Copyright is your house. Copyrights are your apartments, as you've heard the guy elaborating it. Copyright is your wealth. Your content is everything to you. It can bring everything very important to your life. So bobeerawo nga n'okirekera abalala nti byabagundi aba artists ba creators, stop leaving your issues to other people. Kyovola nti n'abantu abasinga balabanga UPRS nti bebakama baffe naye bebakama baabwe. You, the content creator, you're the boss to UPRS. Naye mwabaleka ne bakola bye baagala. Atakitegedde kitya? Kati mu kino nga bw'olaba kino nti it's about all that. Ekintu kino result eziva mu kino zigenda kuweebwa Attorney General together with Dr. Hilderman Mazongoto, the private mover, kye bagenda oteeka ku table ya Parliament. So they are all waiting for the consultative meeting. Zivuddemu ki kaakati for omulimu gwaffe essaawa eno bwe tuba tutuuse ku 11. This is the time we should lobby MPs. Era nsaba ba MPs mwena mutubeererewo because we also be there for you.
campaigns abayimbi be bazikola. So you also benefit when we've benefited. Tusaba bannange kwati kiri mu mikono gyabwe bwe bamala reform commission n'ekireta atonde gyo nateekawo wali emikono tulina crossing our hands and humbly request the MPs to be there for us kuba kati wali be batebolinga fe tusaba bonna era kyovola nti Honorable Hildaman agambye his mandate now is to lobby for MPs to support this bill. Thank you. Omwami Kenneth akugambye, Council Kenneth akugambye, it's not a mandate for you to register your music. If you feel like owning your music, it's not compulsory. Bwoba owulira nti nze kati nze mwema nkoze project song nga ya company, I have that mandate and I have to register that song as being mine because dubeerawo for business. Bwoba owulira ng'oyagala, you can go in for it. My only argument about registration, 50 is fine for the whole album, but gazetting, Uganda Public something, UPPC, gazetting, tosobola kungamba nti I'm gazetting every album at 350,000. Era nabo twagala nnyo tulabe leero oba tukimalira wano, nabo baseeko ku ssente. Baseeko ku ssente batubuulire lwaki ezo. Because ojja kwesanga abaana bangi abaagala owning their music naye nga tasobola ssente ezo. Ze lumu natwalayo abaana bakadonkamu bayimba oluyimba nga lwa COVID. So they had to gazette it okubeera nga baluguza Ministry of Health. Tosobola kutunda kintu nga toki owninze. Remember that is your wealth. Property yonti yeno. This shows that it is mine and a certificate. It is not mandatory for you to do it. But if you like it, you can go in for it. Naye kati kyetwagala aba Uganda gazetting twagala bakendeze ku ssente ezo babeere pocket friendly. Bulungi nnyo leero wano kiggwera wano.